Since yesterday, nga board of trustees twatandika ku induction okubeera nga batulungamya mulina kukola bwe muti amateeka bwe gati okulaba strategic plans byonna. Twagala UNCC ebeera nga erina eddoboozi ng'eri very important to the stakeholders. UNCC tetwala bayimbi bokka, abantu abasinga bali bamanyi etwala bayimbi bokka, etwala all the creatives. Tuwuliddeko nti bagenda ku renovating ekifo kino. Phina mubadde n'obugubi bw'amaanyi livaloni bino ebyokubateeka ku board essaawa zineeno ng'omuyimbi okuaccessinga National Theatre ne wabeera yafudde like okuleetawo body ye okumu-celebratinga kiba kizibu nnyo bagenda girenovatinga. Munaaba mukyalina se? Why not? The body decides. Tuli tubadde nga tulina problem y'okubeera nga bye twagala tebikolebwa, suggestions tezitera kukolebwa because oba body ebaddeko abantu nga si ba artists, I don't know, naye nabo babadde bakola. But then I'm talking about now ours. Fe kuli body tuliko abantu fe nyine abadde baleekaana bagamba nti mutukola kino leero fe tuliko. So we have a challenge until we have to do something, we have to implement, we have to deliver. Kasonga katono nawe kati we on the board, we are in the driving seat and we are in the governance. Wano bakola jam session as UNCC bateeka opye kyaliwo kuva dda. Jam session eyo yaleetebwa music club eyalingawo wano. So twagala tuzzeewo ebintu duli twagala abantu batandika aba artists bafiringe the aroma of UNCC. Tuvudde mu mba mediocres kati we are doing work. This is a big institution. So the federation is for the media. Kati sijimanye sawe, and I'm not their PR. I'm speaking on behalf of UNCC and we are doing things for UNCC. Tetulina buzibu n'aba federation bakole because they were supporting agikolera naye tekina mutalina kugenda mutundwe transport nga luve mu kibuga atogenda mutulekola jam nga goli muyimbi mutoto ina n'ekikumi onatuukayo tonaavaayo otya. Kati bye bino ebintu byetugenda okukola kuba jam session yatandikira wano. Ebitone ba Jose Chameleone babudde ku Bobby Wine, they were made on that stage. Twagala tukomyewo tutujjukira ffe tulina abayimbi board eriko ba Chameleone eriko ba Pepe Kulu ba Liliani ba Phina nze. So we want to bring that big presence of the art back to the art space. Era every last Monday tunaba tumaliriza bulungi nga tumaze ku communicate ngeba big and we give people platform ngana fu platform abayimbi bangi nabana bitone bangi abantu bali okumentioninga abayimbi bano balaba actors bali ludda wa mu jam session. Anti nze nange siri muyimbi nendozo olaba neyogeddeko banabitone tukomyeyo okurivatinga kino ekintu neffe teturivalinga na muntu yenna. UNCC ya buli omu, actually everyone is under us, association na National Culture Forum bona they are under UNCC kuba UNCC yetwala art yenna bukyomanye kyenda art mu Uganda.